Business tip wano mu bwakedde mpulira. Aliko china na mnana kateze mnana chabasa. Tusako business tip, yes. Erango nako regulo twatanso Omulamwa ompya ogw'okwolesebwa essula ey'okuna. Twayogedde ensonga nyingi ne tugaa nti okwolesebwa kwa mirundi egiwerako omuntu asobola okufuna okwolesebwa okuva eri omuntu omulala oba okuyita mu kuloota oba okuyita mu birowoozo. Kati tugamba okwolesebwa kiki? Okwolesebwa bwe busobozi okulengera okusukka kaakano n'osobola okutonda ekiriwo kyokka ng'ate tekirabika. Ekitabo kino kyaggwa nga sinnaba na kutandika kukiwandiika. Nakirengera nga nkirengera mu nze munda, ne nkiteekateeka nga nsinziira munda era ne nkimaliriza. Olwo ne ndyoka ntandika okubaako ekyokuwandiika. Mu nsi okusooka okulaba ekintu munda kya nkizo n'okusinga okukola obukozi. Kwega ekintu gwe n'osooka okirengera nga bw'olaba bannaffe abakubi ba pulaani, akunnyonnyola pulaani naawe neekusobera, akuga nti kati eddiiro liriwa, gw'olaba kibangirizi, akulaga wano olaba kati kaabuyonjo ze ziri wano, kati wano weewali effumbiro, naye gw'olaba nsiko. Mu nsi okusooka okulaba ekintu munda kya nkizo n'okusinga okukola obukozi. Ffenna mu nsi tulinga abasiizi b'ebifaananyi. Afuna olupapula n'abisiiga n'abiteeka mu kifo. Agenda okutandika okusiiga, ekifaananyi aba yamala dda okukisiiga munda mu ye. Era ekisinga obukulu mu bulamu bw'omuntu bwe busobozi okulaba ebyekwese munda mu ye. Era kino kye tuyita okwolesebwa. Ekiseera kituuse otandika okubaawo mu bugenderevu, oleme kulinda mbeera kukusindiikiriza kubaako ky'okola. Okyalina obudde okukola ebintu ebituufu era mu butuufu bwabyo. Osaanidde okumanya entuuko y'olugendo lw'obulamu bwo olyoke otambule. Oteekwa okumanya entambula yo okuva ku ki era odda ku ki. Ebyo byonna obifuna mu kwolesebwa. Katukomaawo olwaleero. CBS FM.